Jatango moya tuse ye wabera wenja ulu Jatango moya tuse ye wabera wenja ulu moya tuse mbalamusizaako mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu mwasibye mutya era mwasize mutya kansubire nti nno ffenna tuli bulungi weewaawo nange ekitiibwa n'ettendo nkiddiza Mukama kubanga nkuumye si lwa maanyi si lwa buyinza naye olw'ekisangulumiza Mukama weewaawo twebaza Mukama atuyisizza muri zino zonna ennaku n'atukomyawo nate ku Bible reading yaffe ey'olunaku olwaleero abampeera omukisa teekateeka emmeeme eyo tugende mu maaso ga Mukama tuwulire kiki kyatugamba teekayo omutima teekayo ebirowoozo byo kyonna ky'obadde olowooza kiteeke ebbali olowooze ku bulungi bwa Mukama kikyagenda okubikkulira bw'onoowuliriza olina ky'ogenda ofunamu nzikiriza mu linnya lya Yesu Kristo kale katukowole omwoyo omutukuvu naye omupya nkusaba n'obwewe mbofu olikinge okomentinge oluvannyuma subscribinge mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ajja kunkolera obulungi haleluya yes tukowole omwoyo omutukuvu omwoyo wa Mukama tata tukwaniriza mukwano gwange tukwaniriza omusumba omulungi naffe tetusobola era tetulina kye tumanyi nkusoma Bayibuli naye jangu otusomese jangu oyogereko n'emitima gyaffe kiki ky'oyagala tutegeere mu bubaka buno era sumulula emitima gyaffe ng'oyita mu bubaka buno oggulewo bonna ebyo bye tubadde tumanyi leka tufunemu ebirungi ebyo ebyakolebwa abantu bo naffe tukolemu obulungi okuyita mu kigambo kino mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu twewonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu tusaasire otunaaze n'omusaayi gwo kubanga ekigambo kye tekituula wali mubi wali kibi taata tunaaze olutukuze mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu mwoyo wa Mukama tukwaniriza fuga era otusomese mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu haleluya Luganda tuli mu lubereberye lwe twakoma ku lubereberye Essula ya 3 lye tugenda tandikira ku ssuula eya 4 paka ng'omwoyo omutukuvu anaaba atukulukusizza abampeera omukisa Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu amen. Essula eya 4 awo lwatuuka oluvannyuma lw'ebyo omusenero wa kabaka w'e Misiri n'omufumbiro we ne banyiiza mukama waabwe kabaka w'e Misiri. Falaawo n'asungwalira abaami be bombi omukulu w'abasenero n'omukulu w'abafumbiro n'abasiba mu nnyumba ey'omukulu w'abambowa mu kkomera mu kifo Yusufu mwe yasibirwa. Omukulu w'abambowa n'abateresa Yusufu n'abaweereza ne bamala ekiseera nga basibiddwa. Ne baloota ekirooto bombi buli muntu ekirooto kye mu kiro kimu buli muntu ng'amakulu g'ekirooto kye bwe gali. Omusenero n'omufumbiro wa kabaka w'e Misiri abaasibibwa mu kkomera. Yusufu n'ayingira gye baali enkya n'abalaba era laba baali banakuwadde. N'abuuza abaami ba Falaawo abaasibirwa awamu naye mu nnyumba ya mukama we ng'ayogera nti kiki ekinakuwazizza bwe kiti amaaso gammwe leero? Ne bamugamba nti tuloose ekirooto so si wali ayinza okutegeeza amakulu gaakyo. Yusufu n'abagamba nti okutegeeza amakulu si kwa Katonda, mukimbuulire mbeegayiridde. Omusenero omukulu n'abuulira Yusufu ekirooto kye n'amugamba nti mu kirooto kyange laba omuzabbibu gubadde mu maaso gange ne ku muzabbibu kubaddeko amatabi 3 ne guba ng'ogwanya ne gusansula ebimuli n'ebirimba byagwo ne bibala ezabbibu ennyengevu n'ekikompe kya Falaawo kibadde mu mukono gwange ne nzirira ezabbibu ne nzikamulira mu kikompe kya Falaawo ne mpayo ekikompe mu mukono gwa Falaawo. Yusufu n'amugamba nti gano ge makulu gaakyo amatabi 3 z'ennaku 3 walibaawo nate ennaku 3 Falaawo n'alyoka agulumiza omutwe gwo n'akukomyawo mu bwami bwo era onoowangayo ekikompe mu mukono gwa Falaawo ng'empisa bwe yali edda bw'ali omusenero we. Naye onjijukiranga nze bw'oliraba ebirungi ondage nze ekisa nkwegayiridde onjogerangako eri Falaawo onziye mu nnyumba muno kubanga amazima nanyagibwa mu nsi ey'Abaebbulaniya era ne kuno sikolanga kigambo ekyandibanteesezza mu kkomera. Omufumbiro omukulu bwe yalabanga amakulu malungi n'agamba Yusufu nti nange mbadde mu kirooto kyange era laba ebibbo 3 ebibaddemu emmere enjeru ne biba ku mutwe gwange ne mu kibbo ekyawaggulu mubaddemu engeri zonna ez'emmere enjokye eza Falaawo. Ennyonyi ne zizirira mu kibbo ku mutwe gwange. Yusufu n'addamu n'ayogera nti gano ge makulu gaakyo ebibbo 3 z'ennaku 3
walibaawo nate ennaku 3 Falaawo n'alyoka agulumiza omutwe gwo okuva ku ggwe, era alikuwanika ku muti, n'ennyonyi zirya ennyama yo okugijja ku ggwe. Awo olwatuuka ku lunaku olwokusatu, lwe lunaku Falaawo lwe yazaalibwako, n'afumbira abaddu be bonna embaga, n'agulumiza omutwe gw'omusenero omukulu n'omutwe gw'omufumbiro omukulu mu baddu be. N'akomyawo nate omusenero omukulu mu busenero bwe, n'awangayo ekikompe mu mukono gwa Falaawo, naye n'awanika omufumbiro omukulu nga Yusufu bwe bategeeza amakulu. Naye omusenero omukulu n'atajjukira Yusufu, naye n'amwerabira. Essula ya 4. Awo olwatuuka emyaka 2 emirambire bwe gyayitawo, Falaawo n'aloota, era laba yali ayimiridde ku mugga. Era laba ne muva mu mugga ente 7 ennungi eza ssava ne ziriira mu lusa. Era laba ente endala 7 ne ziziddirira ne ziva mu mugga. Embi enkovvu ne ziyimirira ku mabbali g'omugga awali ente endala. N'ente embi enkovvu ne ziri ente 7 ennungi eza ssava. Kale Falaawo n'azuukuka, ne yeebaka n'aloota omulundi ogwokubiri. Era laba ebirimba by'eŋŋano 7 ne bimera ku kiti kimu, ebigimu ebirungi. Era laba ebirimba 7 ebitono ebikaze n'empewo ez'ebuvanjuba ne bibiddirira ne bimera. Ebirimba ebitono ne bimira ebirimba 7 ebigimu ebinene. Falaawo n'azuukuka, era laba kibadde kirooto. Awo lwatuuka enkya, omwoyo gwe ne gweraliikirira, n'atuma n'ayita abasawo bonna ab'omu Misiri n'abagezigezi bonna abaamu. Falaawo n'ababuulira ekirooto kye, naye tewaali ayinza okutegeeza Falaawo amakulu gaakyo. Omusenero omukulu n'alyoka agamba Falaawo nti, njijukidde leero okwonoona kwange. Falaawo yasunguwalira abaddu be, n'ansibira mu nnyumba ey'omukulu w'abambowa, nze n'omufumbiro omukulu. Ne tuloota ekirooto mu kiro kimu, nze naye. Twaloota buli muntu ng'amakulu g'ekirooto kye bwe gali. Era yaliyo wamu naffe omulenzi Omwebbulaniya, omuddu ow'omukulu w'abambowa. Ne tumubuulira, n'atutegeeza amakulu g'ebirooto byaffe. Yategeeza buli muntu ng'ekirooto kye bwe kyali. Awo olwatuuka nga bwe yatutegeeza ne kiba bwe kityo. Nze yanziza mu bwami, n'oyo yamuwanika. Falaawo n'alyoka atuma n'ayita Yusufu, ne bamugya mangu mu kkomera, n'amwa, n'awanyisa ebyambalo bye, n'ayingira eri Falaawo. Falaawo n'agamba Yusufu nti, naloota ekirooto, so si wali ayinza okutegeeza amakulu gaakyo, era mpulidde nga boogera ku ggwe ng'oyinza okutegeeza amakulu g'ekirooto bw'okiwulira. Yusufu n'addamu Falaawo ng'ayogera nti, si munze, Katonda y'anaawa Falaawo okuddamu okw'emirembe. Falaawo n'agamba Yusufu nti, mu kirooto kyange laba nga nnyimiridde ku mabbali g'omugga, era laba ne muva mu mugga ente 7 eza ssava ennungi ne ziriira mu lusa. Era laba ente 7 endala ne ziddirira ne zirinnya ennafu embi ennyo enkovvu. Zisirabangako mu nsi yonna ey'e Misiri obubi. Ente enkovvu embi ne ziri ente 7 eza ssava ezisoose. Awo bwe zaamala okuzirya ne kitategeereka nga ziziridde, naye nga zikyali mbi ng'olubereberye. Awo ne nzuukuka, ne ndabira mu kirooto kyange, era laba ebirimba 7 ne bimera ku kiti kimu, ebinene ebirungi. Era laba ebirimba 7 ebiwotose, ebitono, ebikaze n'empewo ez'ebuvanjuba, ne biddirira ne bimera ebirimba ebitono ne bimira ebirimba ebirungi 7. Ne nkibuulira abasawo, naye si wali ayinza okukintegeeza. Yusufu n'agamba Falaawo nti, ekirooto kya Falaawo kiri kimu. Katonda by'agenda okukola yabibuulira Falaawo. Ente 7 ennungi y'emyaka 7, n'ebirimba 7 ebirungi y'emyaka 7. Ekirooto kiri kimu. N'ente 7 enkovvu embi ezaziddirira y'emyaka 7, era n'ebirimba 7 ebitaliimu ebikaze n'empewo ez'ebuvanjuba, egyo gy'eba myaka 7 egy'enjala. Ekyo kye kigambo kye mbuulidde Falaawo. Katonda by'agenda okukola yabiraga Falaawo. Laba girijja emyaka 7 egy'ekyengera ekingi mu nsi yonna ey'e Misiri. Oluvannyuma lw'egyo giribaawo emyaka 7 egy'enjala. N'ekyengera kyonna kiryerabirwa mu nsi ey'e Misiri, n'enjala erizikiriza ensi.
n'ekyengera tekirimanyibwa mu nsi olw'enjala erikiddirira kubanga eriba nnyingi nnyo. Era kubanga ekirooto kyayongererwa Falaawo emirundi 2, kyekyava kyongerwa kubanga ekigambo kinywezebwa Katonda, era Katonda alikituukiriza mangu. Kale nno kaakano Falaawo anoonya omusajja omukabakaba ow'amagezi amuwa okufuga ensi ey'e Misiri. Falaawo akolebwa atyo era asseewo abalabirizi ku nsi atereke ekitundu eky'ekkumi eky'ensi ey'e Misiri mu myaka 7 egy'ekyengera. Era bakuŋŋaanye emmere yonna ey'emyaka gino emirungi egijja, baterekere eŋŋano mu bibuga mu mukono gwa Falaawo bagikuume. N'emmere eyo eriba eggwanika ery'ensi olw'emyaka 7 egy'enjala egiribaawo mu nsi ey'e Misiri, ensi ereme okufa enjala. Naye ekigambo ekyo kyali kirungi mu maaso ga Falaawo ne mu maaso g'abaddu be bonna. Falaawo n'agamba abaddu be nti, tuliyinza okulaba omusajja afaanana ng'oyo, omusajja omuli omwoyo gwa Katonda? Falaawo n'agamba Yusufu nti, kubanga Katonda akulaze ebyo byonna, tewali mukabakaba era ow'amagezi nga ggwe. Ng'olifuga ennyumba yange, era ng'ekigambo kyo bwe kiri, abantu bange bonna banaafugibwanga. Naye kyokka mu ntebe yange nze n'akusinganga ggwe obukulu. Falaawo n'agamba Yusufu nti, laba nkuwadde okufuga ensi yonna ey'e Misiri. Falaawo ne yeenaanuula empeta ye ey'akabonero ku ngalo ye, n'anaanika Yusufu ku ngalo ye, n'amwambaza ebyambalo ebya bafuta ennungi, n'ateeka omukuufu ogwa zaabu mu bulago bwe, n'amutambuliza mu ggaali eryokubiri lye yalina. Ne balangira mu maaso ge nti, mufukamire. N'amuwa okufuga ensi yonna ey'e Misiri. Falaawo n'agamba Yusufu nti, nze ndi Falaawo, era awatali nze tewali muntu aligolola omukono gwe newaakubadde ekigere kye mu nsi yonna ey'e Misiri. Falaawo n'atuuma Yusufu erinnya Zafenasipaneya, n'amuwa Asenaasi omwana wa Potiferi kabona ow'e Oni okumuwasa. Yusufu n'atambula n'abunya ensi ey'e Misiri. Era Yusufu yali yakamaze emyaka 3 bwe yayimirira mu maaso ga Falaawo kabaka w'e Misiri. Yusufu n'ava eri Falaawo n'atambula n'abunya ensi ey'e Misiri. Ne mu myaka 7 egy'ekyengera ensi n'ebala emmere mu bungi. N'akuŋŋaanyanga emmere yonna ey'emyaka 7 egyabaawo mu nsi ey'e Misiri, n'aterekeranga emmere mu bibuga. Emmere ey'omu nnimiro ezaali zeetoolodde buli kibuga yagiterekerangamu ekyo. Yusufu n'atereka eŋŋano ng'omusenyu ogw'ennyanja, nnyingi nnyo okutuusa lwe yaleka okubala, kubanga teyabalikika. Abaana 2 ne bazaalirwa Yusufu omwaka ogw'enjala nga tegunnatuuka. Asenaasi omwana wa Potiferi kabona ow'e Oni be yamuzaalira. Yusufu n'atuuma omubereberye erinnya Manaase nti, kubanga Katonda neerabizza okutegana kwange n'ennyumba ya kitange yonna. N'owookubiri n'amutuuma erinnya Efulayimu nti, kubanga Katonda yanjaliza mu nsi ey'okubonaabona kwange. Emyaka 7 egy'ekyengera egyabaawo mu nsi ey'e Misiri ne giggwaako. Emyaka 7 egy'enjala ne gitanula okujja nga Yusufu bwe yayogera. Enjala n'egwa mu nsi zonna, naye mu nsi yonna ey'e Misiri emmere nga mweri. Era ensi yonna ey'e Misiri bwe yalumwa enjala, abantu ne bakaabira Falaawo olw'emmere. Falaawo n'agamba Abamisiri bonna nti, mugendenga eri Yusufu, by'anaabagambanga mukolenga bwe mutyo. Enjala n'ebuna ensi zonna. Yusufu n'aggulawo amawanika gonna n'aguzanga Abamisiri. Enjala n'eba nnyingi mu nsi ey'e Misiri. N'ab'ensi zonna ne bagira Yusufu mu Misiri okugula eŋŋano, kubanga enjala yali nnyingi mu nsi zonna. Essula 42. Era Yakobo n'alabanga mu Misiri eŋŋano mweri. Yakobo n'agamba abaana be nti, kiki ekibatunuuliziganya mwekka na mwekka? N'ayogera nti, laba mpulidde nga mu Misiri eŋŋano mweri. Muserengete mugendeyo mutugulireeyo tubeere abalamu tuleme okufa. Ne baganda ba Yusufu 10 ne baserengeta okugula eŋŋano mu Misiri. Naye Benyamini muganda wa Yusufu, Yakobo n'atamutuma wamu nga yayogera nti, mpozi akabi kaleme okumubaako. N'abaana ba Isirayiri ne bajja okugulamu abo abajja, kubanga enjala yali mu nsi ya Kanani. Era Yusufu ye yali omukulu w'ensi, oyo ye yaguzanga abantu bonna ab'omu nsi
baganda ba Yusufu ne bajja ne bamuvunnamira nga bawunzisa amaaso wansi. Yusufu n'alaba baganda be n'abekkaanya, naye ne yeefuula nga munnaggwanga gye bali, n'ayogera nabo n'ebboggo. N'abagamba nti, muvaawa? Ne boogera nti, mu nsi ya Kanani okugula emmere. Yusufu ne yekkaanya baganda be, naye bo ne batamwekkaanya. Yusufu n'ajjukira ebirooto bye yaloota ku bo, n'abagamba nti, muli bakessi, muzze okulaba ensi bw'eteriimu. Ne bamugamba nti, nedda mukama wange, naye abaddu bo bazze okugula emmere. Ffenna tuli baana b'omu, tuli ba mazima, abaddu bo si bakessi n'akatono. N'abagamba nti nedda, naye muzze okulaba ensi bw'eteriimu. Ne boogera nti, ffe abaddu bo tuli ba Luganda 12, abaana b'omu mu nsi ya Kanani, era laba omwana w'aboffe ali wamu ne kitaffe leero, n'omu taliiwo. Yusufu n'abagamba nti, kyekikyo kye mbagambye nti muli bakessi. Bwe mulikemebwa bwe muti, ndayidde obulamu bwa Falaawo, temugenda kuba wano, wabula omwana waabo mmwe ngazze wano. Mutume munnammwe omu akime muganda wammwe, nammwe munaasibibwa. Ebigambo byammwe bikemebwe, obanga amazima mwegali mu mmwe. Oba bwe mutaakole bwe mutyo, ndayidde obulamu bwa Falaawo, mazima muli bakessi. N'abateeka bonna wamu mu kkomera ennaku 3. Yusufu n'abagamba ku lunaku olwokusatu nti, mukole bwe muti mubeere abalamu, kubanga ntya Katonda. Obanga muli ba mazima, omu ku baganda bammwe asibibwe mu nnyumba ey'ekkomera lyammwe, naye mmwe mugende mutwale eŋŋano oba enjala ey'omu nnyumba zammwe, era mundeetere ekkomera lyammwe. Naye mmwe mugende mutwale eŋŋano oba enjala ey'omu nnyumba zammwe, era mundeetere omwana waabo mmwe. Ebigambo byammwe bitegeezebwa nga bya mazima bwe bityo, nammwe temulifa. Ne bakola bwe batyo. Ne bagambagana nti, mazima tuliko omusango lwa muganda waffe, kubanga twalaba emmeeme ye bwe yanakuwala, bwe yatwegayirira, naffe ne tugaana okuwulira. Ennaku zino kyezivudde zitutuukako. Lewubeeni n'abaddamu ng'ayogera nti, saababuulira nti temusobya ku mwana, nammwe ne mugaana okuwulira, era omusaayi gwe teguba gutuvunaanyizibwa. Ne batamanya nga Yusufu ategedde ebigambo byabwe, kubanga omutegeeza yabanga wakati we nabo. N'abakuba enkoona n'akaaba amaziga. N'addayo gye bali n'ayogera nabo, n'abaggyamu Simyoni n'amusibira mu maaso gaabwe. Awo Yusufu n'alagira okujjuza ebintu byabwe eŋŋano, n'okuddiza buli muntu effeeza ye mu nsawo ye, n'okubawa entanda ey'omu kkubo. Ne babakolera bwe batyo. Ne bateeka eŋŋano yaabwe ku ndogoyi zaabwe, ne bagenda ne bavaayo. Munnaabwe omu bwe yasumulula ensawo ye okuliisa endogoyi ye mu kifo kye baasulamu, n'alaba effeeza ye, era laba yali mu kamwa k'ensawo ye. N'agamba baganda be nti, effeeza yange enkomezebbwawo, era laba eri mu nsawo yange. Omwoyo gwabwe ne gubatyemuka, ne bakyukiragana nga bakankana nga boogera nti, kino kiki Katonda kyatukoze? Ne bajjira Yakobo kitaabwe mu nsi ya Kanani, ne bamubuulira byonna ebyababaako, nga boogera nti, omusajja omukulu w'ensi yayogera naffe n'ebboggo, n'atulowooza ng'abakessi b'ensi. Ne tumugamba nti tuli ba mazima, tetuli bakessi. Tuli ba Luganda 12, abaana ba kitaffe, omu taliiwo, n'omwana wa boffe ali wamu ne kitaffe leero mu nsi ya Kanani. Omusajja omukulu w'ensi n'atugamba nti, bwe nditegeera nga muli basajja ba mazima, muleke wamu nange omu ku baganda bammwe, mutwale eŋŋano olw'enjala ey'omu nnyumba zammwe, mwegendere, mundeetere omwana waabo mmwe. Awo n'ategeera nga temuli bakessi n'akatono, naye nga muli basajja ba mazima. Bwe ntyo ndibawa muganda wammwe, nammwe munaagulanga mu nsi. Awo olwatuuka, bwe bajja ebintu mu nsawo zaabwe, laba omutwalo gw'effeeza ogwa buli muntu gwali mu nsawo ye. Bo ne kitaabwe bwe baalaba emitwalo gyabwe egy'effeeza ne batya. Yakobo kitaabwe n'abagamba nti, nze munziyeeko abaana bange. Yusufu taliiwo, era ne Simyoni taliiwo, era mwagala okunziyaako ne Benyamini. Ebyo byonna bye nzitoowerera. Lewubeeni n'agamba kitaawe nti, obattanga batabani bange bombi, bwe sirimukomyawo gy'oli. Mumpe mu mukono gwange, nange ndi mukomyawo gy'oli nate. N'ayogera nti, omwana wange taliserengeta nammwe, kubanga muganda we yafa, naye asigaddewo yekka. Akabi bwe kalimubaako mu kkubo lye muliyitamu, muliserengesa envi zange mu magombe olw'okunakuwala.
Essula 43. Enjala n'eba nnyingi mu nsi. Awo olwatuuka bwe baamala okulya eŋŋano yonna gye bajja mu Misiri, kitaabwe n'abagamba nti, mugende nate mutugulire akamere. Yuda n'amugamba nti, omusajja yatulayirira ddala ng'ayogera nti, temuliraba maaso gange, wabula muganda wammwe ng'ali wamu nammwe. Bw'onoosindika muganda waffe awamu naffe, tunaaserengeta tulikugulira emmere. Naye bw'otoomusindike, tetugenda kuserengeta. Kubanga omusajja yatugamba nti, temuliraba maaso gange, wabula muganda wammwe ng'ali nammwe. Isirayiri n'ayogera nti, kiki ekyaba nkoze obubi obwenkanidde awo okubuulira omusajja nga mulina owooluganda omulala? Ne boogera nti, omusajja yatubuuzabuuza bwe twali ne baganda baffe bwe baali, ng'ayogera nti kitammwe akyali mulamu, mulina owooluganda omulala. Ne tumubuulira ng'ebigambo ebyo bwe biri. Twandiyinzizza n'akatono okutegeera ng'anaagamba nti, muserengese muganda wammwe. Yuda n'agamba Isirayiri kitaawe nti, sindika omulenzi awamu nange, naffe tunaagolokoka ne tugenda, tube abalamu tuleme okufa ffe naawe era n'abaana baffe abato. Nze n'abeera omuyima we, olimuvunaana nze mu mukono gwange bwe sirimuleeta gy'oli ne mumuteeka mu maaso go. Omusango gube ku nze ennaku zonna, kuba singa tetuludde, mazima kaakano twandibadde nga tukomyewo omulundi ogwokubiri. Kitaawe Isirayiri n'abagamba nti, obanga kaakano kiri bwe kityo, mukole bwe muti. Mutwale ku bibala eby'omu nsi ebisinga obulungi mu bintu byammwe, mutwalire omusajja ekirabo, envumbo si nnyingi n'omubisi gw'enjuki, omugavu n'obubaane, ebinywebwa n'endoozi. Era mutwale effeeza ebigero 2 mu ngalo zammwe, n'effeeza eyakomezebwawo mu bumwa bw'ensawo zammwe gitwale nate mu ngalo zammwe, mpozzi baagizza nga tebamanyiridde. Era mutwale ne muganda wammwe, mugolokoke muddeyo eri omusajja. Era Katonda omuyinza w'ebintu byonna abawa okusaasilwa mu maaso g'omusajja, abasumululire muganda wammwe omulala ne Benyamini. Nange bwe ndifiirwa abaana bange, ndifiirwa. Abasajja ne batwala ekirabo ekyo, ne batwala effeeza ebigero 2 mu ngalo zaabwe ne Benyamini, ne bagolokoka ne baserengeta mu Misiri, ne bayimirira mu maaso ga Yusufu. Yusufu bwe yalaba Benyamini ng'ali wamu nabo, n'agamba omuwanika w'ennyumba ye nti, twala abasajja mu nnyumba, obabaagire, oteeketeeke, kubanga abasajja banaalira wamu nange mu ttuntu. Omusajja n'akola nga Yusufu bwe yalagira. Omusajja n'atwala abasajja mu nnyumba ya Yusufu. Abasajja ne batya, kubanga babaleese mu nnyumba ya Yusufu, ne boogera nti, olw'effeeza eyakomezebwawo mu nsawo zaffe olubereberye, tebavudde batuleeta muno. Atulabireko ensonga, atuwamatukireko, atunyage okuba abaddu n'endogoyi zaffe. Ne basemberera omuwanika w'ennyumba ya Yusufu, ne boogerera naye ku mulyango gw'ennyumba, ne bagamba nti, ayi mukama wange, mazima twaserengeta olubereberye okugula emmere. Awo bwe twatuuka mu kifo eky'okusulamu, ne tusumulula ensawo zaffe, era laba, effeeza ya buli muntu yali mu kamwa k'ensawo ye. Effeeza yaffe ekigero kyayo kituufu, era tugikomezzaawo mu ngalo zaffe. Era tuleese n'effeeza endala mu ngalo zaffe okugula emmere. Tetumanyi bw'ali eyateeka effeeza yaffe mu nsawo zaffe. N'ayogera nti, emirembe gibe gye muli, temutya. Katonda wammwe era Katonda wa kitammwe ye yabawa obugagga mu nsawo zammwe, naweebwa effeeza yammwe. N'abafulumiza Simyoni. Omusajja n'atwala abasajja mu nnyumba ya Yusufu, n'abawa amazzi ne banaaba ebigere byabwe, naawe endogoyi zaabwe ebyokulya. Ne bateekateeka ekirabo Yusufu ng'ajja kujja mu ttuntu, kubanga bawulidde nga banaaliira eyo emmere. Awo Yusufu bwe yadda eka, ne bamuleetera mu nnyumba ekirabo ekyali mu ngalo zaabwe, ne bamuvunnamira. N'ababuuza bwe baali, n'ayogera nti, kitammwe gy'ali omukadde gwe mwayogerako akyali mulamu? Ne boogera nti, omuddu wa kitaffe gy'ali akyali mulamu. Ne bakutama ne bavunnama. N'ayimusa amaaso ge n'alaba Benyamini muganda we, omwana wa nnyina, n'ayogera nti, oyo ye mwana w'abommwe gwe mwaŋŋambako? N'ayogera nti, Katonda akulage ekisa mwana wange. Yusufu n'ayanguwa, kubanga emmeeme ye yalumirwa muganda we,
n'anoonya w'anaakaabira amaziga, n'ayingira mu kisenge kye n'akaabira omwo. N'anaaba mu maaso n'afuluma, n'azibiikiriza, n'ayogera nti, mujjule emmere. Ne bamusoosootolera ye yekka, nabo bokka, n'Abamisiri abaaliranga awamu naye nabo bokka. Kubanga Abamisiri tebayinza kuliira mmere wamu n'Abaebbulaniya, kubanga ekyo kyamuzizo eri Abamisiri. Ne batuula mu maaso ge, omubereberye ng'obukulu bwe bwe bwali, n'omuto ng'obuto bwe bwe bwali. Abasajja ne beewuunya bokka na bokka. N'ababegerako ebitole ku mmere eyali mu maaso ge. Naye ekitole kya Benyamini kyasinga ebyabwe byonna emirundi 5. Ne banywa ne basanyukira wamu naye. Fuga, yes, tata fuga.